music muina mu mutwe ne mufulumya wano we wali obuzibu ulya katraka neeyimba mulaba be balekere dami amesinga nnyo ababa mukwana mubisoma mu mawulire sikyo katoko tukubire mu wano wetani mulaba be balekere dami jikubire wano okay wala kasoka wana oh andike muyimbi omu eyo mwana ya leadinga mu luyimba lulwa lukusuta ya yimbi ya leadinze wano olwedame oyo mwana otu video tuto oyo lini bae lini oyo okay mulaba be balekere dami babesiga nnyo baba mukwano ne basalawo babicyange mubisoma mu mawulire sikyo bakyusakyusamu n'amanya ebimu ne batabitayo tusanya bewo bagambe kumale yakutuyanya njogera n'abalina katijjo nga buli kikyo kigambo akuwakanira muganda wo guba kasera tata okay ugendo okatamwe obako byoleka mundayo akutanga yefudde akuma bebo betubeera mu yensi agalula nokyuka namwe neyefula baddeko kyagamba oluyimba lukusuuta ne akuwakanira luyimba kyolo wasinga okwanguyira ng'otumya mu production zaazo okunyanguyira ng'olukola it was lukusuuta yeah yakwanguyira yeah kati njagala osooka tukubira akantu akasooka wano ku Nnangwa osooka tuyisizaamu tukubiremu akantu akasooka kati tulaba engeri gye bazimba tuli ku luyimba lukusuuta osoko okuplayinga traka amaloboozi negasoka kavamu kusabiti traka nkwandiza datera edition naddala mpya nnyo twasemba okubeerako mu studio era nali wano wa Jacob Pro ng'akoze oluyimba lwe bayita Njalwala olwa Aronix. Twali wano mu studio ne tuyisaamu ne twala process etambula etya oluyimba okulabika nti luvaayo kitwala kyokola oluyimba ne lutuula bulungi nnyo ng'oli mu studio. Otandikira ku ki okuzimba oluyimba yebwe okuba oluyimba omanya nti banene n'abahiiti oba tejja kuba hiiti. Ebyo byonna twabirabako ku olwo. Tugenda kuddamu tunyumyemuko ku projects ez'enjawulo zazaakola mwana mulezi Jacob Pro abasinga bamanyi nga Jacob Beats. Tuli wano wa Jacob Beats mu studio we tuli nateera projects nyingi yakola remix ya Shiba ne Aronix Njalwala era kyemanyi Shiba yali wano mu studio so ekiri nalabye oluyimba lwa Evans Kawes olwa gundi olwa Chris Evans olwa gundi lwa mama wange gwe walukoze era wano mu studio wetuli tugenda kutambula mu lugendo no tulabe akitwala kyokkola oluyimba Jacob ogamba otya muganda wange obadde ombuzeeko nnyo naye nga kyekiriwo abantu abasinga tebafuna ku mukisa kumanya ngeri abantu gye bakolamu nnyimba oli ava inagamba ekiyimba kyangu tekyanyumye naye tomanyi process mwayitamu okukola ki kati naye nagamba nti nze nja bateerawo akadde mbatwale mu studio mulabe engeri gya mixingamu ennyimba
batandikira ku scratch oluyimba lutandika nachi ng'ogenda oddukola ndine producer Jacob Beats gwe tulina nakola ogamba otya muganda wange Bikiriya papa kiri kitya steady bitambula bitya naye bitambula bulungi bro yes akasente mwekali nkulaba onyirira na gwe akasente nkalaba oyinamu akamalanda woza akasente kagenda kujja akajjadisha senti mweri naye nga bulambule butya obulamu bulungi papa unaku olwaleero soko buze ku bantu by the way babuuzeeko abantu abo tubalamusiza nnyo mwena abaliko abagiriko Divosh kweno yennyini Celebrity Track International worldwide Track International amanya Jacob Beats tuli wano Makindye ne Jacob erinnya lye eddala bwana nze Jacob eddala 7 Lubega oli wangabi tikisuuka tosobola kwa muganda wange naawe kati ngate mbona abona wano oluusi nembula n'ekyokulya nga muganda wange olina studio tubisobola okujja ntusimba oluseke bwekiri taata naye kati oli muganda wange oli musambaganyi munnange olaba ebintu bino byetooloola nduli nali ne matiti abireko ku Facebook blog kati nga simanyi linnya lye ligwe lutya ngenda okulya nti ye matovu waliwo n'omuntu omulala gwe nali naye awo naye nga wangabi kika kyengabi kingi nnyo tuli balalamu okisegedde ate wanno so ensonga lwaki nasazeemu nzije nasemba okubeerako naawe wano twali tukola oluyimba lwa Aronix njalwala olwawo soko oluyinamu awo soko oluzanyiremu kati nnyo kuba nateeka luli bambulokinga dusamuko olwo lwennyini bankuba copyright luli oluyimba lwankubisako copyright naye twali wano ng'okola oluyimba olwo ne nkugamba nti studio ketandise osituka kati tegenda kudda mabega ennaku ndowooza ebbanga eritanaba kubeera lyawala mwafuna oluyimba lwakolebwa wano by the way nga sinagenda wala Jacob Pro oba Jacob Beats okosa ki Jacob Beats liri yavaayo lyantu alina Jacob Pro yakyuka gonna weegali Jacob Beats yakoze ennyimba za Kennedy SS zemuwulira zemusinza okwagala abasinga mwasooka kwagala nnyo oluyimba lwe bayita lukusuuta yabadde mega hit ndowooza y'omwaka guno budda mu nnyimba z'amasomero lukusuuta ne tujja tuzaako katono olusembyeyo ne mu gospel music owe Uganda lukusuuta ne tubaako ne akulwanira akuwakanira abamugandawo kati yensonga lwaki zze lunaku olwaleero tumanye process ki mwoyitamu mbadde nga tunakugenda wala tusookere ku luyimba ndowooza lukusuuta oluyimba lukusuuta luno mutandikira mutya mutandikira kuki era magezi nabadde mukyazizako ku channel kuno muwandiisi w'ennyimba luli nalina omuwandiisi kati ne producer ajja n'abifumba ne banyumira mu matu nga bwe muwulira tutandikire ku luyimba lukusuuta ekyo nga kirungi kati twalina omuwandiisi bwe tumala okuluwandiika tulina gye balufumbira okujja mu matu gammwe kati wendi wano olunaku olwaleero otandika nakyo okukola oluyimba first of all ekisooka otandika nakubanga weetegese like ng'oli so prepared toyina stress okiraba then nobeera nga olindirira kimu vibe ya writer akuwadde ki sometimes wo writer rajja mu studio kati ate ye ng'alinda gwe kyomuwa naga Jacob nkwatiramu awo mpulirizeemu ira mukatono okay wait nkwatiramu kwawo mpulirizeemu nagamba omanyi bro kwatiramu awo kunanga n'ogikwata kati awo tugenda kubamu kaki obiwulira kati eno gye bayita ennanga mu studio so this song was lukusuuta kati sokopozingemu
kati njagala osooka tukubira akantu akasooka wano ku Nnango osooka tuyisizaamu tukubiremu akantu akasooka kati tulaba engeri gye bazimba tuli ku luyimba lukusuuta webale sala zotazemu nebyesabe notabipa ondaze nti gwe Katonda imbirako soko kademu wali wekatandikira wali akadongo ako wekatandikira awo so kati lukusuta tumutandika olwo abali batuyimbiremu kati batuyimbira sala zotaze nebyesabe notabipa olaze nti gwe Katonda yebaza amakubo gadde kati soko gire wali mu project lubengo lutambula tulika party akalala awo tukuba party ku party Dio. Osopo okutwa okulenga twaka amaloboozi nga soka kavamu What do I get for me? Amaloboozi gokka oyo mwana bamuyita ni pose erinnya lindirabira akawala bakaita lini yerini yani akaka soko pe wekagambira batono zena mu project Oza kumagezi gange Chiba chikugwana. Jacob. Uncle. Kakati. So. Na. Soko demo tambuze maloboozi ako. Okay. Tambuza maloboozi ako. Tulaba engeri gye bazimbamu oluyimba. Abantu balage wano ku screen engeri gye balufaananamu. Kati eno project y'oluyimba. Eno project y'oluyimba bweto bwe luba. Ulira. Obonyiga kati byonyiga bye sorry
kati wano byeniga ni mukuba keys mukuba nanga tademu piano tademu piano je soko nyigiseko kali ko badonyiga kali akasoka mu luyimba bakanyiga bati linda ko damonyige nikwata wano no okwata awo n'okwata wano n'okuba na zino 3 kale wenza no kikubira awo wow kati wano mbando tandika lukusuto bo mu mazi ninzi zako chi kati awe waddako kati wemalo kuba kanonzi zako kaliwa kati nkuba nimbo zabuza nenkuba ninda eno njinyako mulundi gumu nonda wow uliagwe nenda sebo ochitegera eno kati olase eno mbanda ze wakati wano kati wano bokute Discord bokute kindala sekuba nzama kubogogade webale sala zotazemu kati bino bimastering otyo bwanga tutunula yo osobye kubanga tutu nsolo kuba myaka enjizemu sewo yesewo wana bofudde so this thing nsolo kuba keys eno ne bwembanga sisaba nene bwentukanga sikyalaba because toji nteka konti nanga hiyo nontera eddobozi lyenjagala I can play anything I want noba togitunuddeeko bwoti era situnuddeeyo lwakuba nyambadde byo kambijoka bayizolooza ntolabira mu girasezi teeka wano okay ntandika okay boy naye mweyagalira mu studio Jacob neso kati ti nake nayize sima bankera bide bino bisirike yeso kati nkenjagala okumanya bwe mala okunyiga yeso nzizaako pesa okay wekuba nti so melody etambula neno netambula singo ki eriwe melody eno ki esingo ki eriwa ino sebo bwe oba oli kumalayo note oba progression we kasoko siriseka kasirika kati mbadde njireta mbadde njiresi gwe nga si byangu Jacob omuntu awulira oluyimba ne lumunyumira naye nga behind the scenes oluyimba luno gye lutambulira kyekutwalira bbanga ki okulabika nti oluyimba luno olutandika oluzimba n'okutuuka we luli nga tonatuuka ku mastering kati oluyimba luno so according to the experience tulina time esooka nga yakuba track bakuyimbira you take your time basoka abeera nga bakuyimbira nga bwoyiya yimba ro nga bwe tuyima nti nga bolaba nti werabira nti byansikale werabira nti fufukale omubiri guno mama omubiri guno zibusegera asoka naimba buyimbi nga hanga oli awo then nganze bwenkuba nga ngenda nsoma progression code z'oluyimba lwo nzisoma netandika building so it takes some time eryo gwe kitwalire essaawa dakiika na satunga katika nyimbemu oluyimba lwange wane okay ntandike Mukama nkwesiga byompadde bingi go on mpuliriza embassy kwangu wambadde ndujjewo Mukama nkwesiga byompadde bingi awo sirwogedde bwogezi
Nendo tutandika na duogera siwe kiri. Okay, kati oyinza oyimba ekintu ng'ekyo kati omuyimbi azze alina oluyimba lwe ne lulinga olimi bigambo tulina olukompozinga alinako ekigambo kimu Mukama nkwesiga byompadde bingi. Kati So we come to the keys Yes. in studio. Ntugamba tunofuna kimwe tugwa entuufu. Mukama nkwesiga byompadde bingi. Yesu nkwesiga ne byompadde bingi. Nzenzizo kwebaza Yesu. Nzenzizo kwebaza Mukama. Divoshi azokwebaza Nejakoba azokwebaza Yesu tuzokwebaza. You know, teri alisinga Yesu ne Mukama. Tulina sigala nga bokka betusinza bebasinga. Teri abenkana. Gwe kati ogambe totandika ne track. Bano bakuyimbiramu nga bwokuba. Ayimba nga bwentandika zimba nenkuba akagoma ne ngamba katikana akagoma kati nga bolengera. Tolimba lujja tuluzimbe ne lutuuka ku stage yandabe kamenga ndekako omuyimbi ng'omu babiri. Okay. Good. Bwana webala makubo gogadde. Otugenda ku chorus. Olongi zimba. So, nizo kuba amaze okuba ebirala, so I have to come, njagala beautifying drum side. Zino ngoma zebateeka ku stage zonna ziri wano. Stage yo yonna ngiina wano divorce. So ninako ennoonya bye bye mba nkola. Ba nina ngenda owulira nga ogifunye kick. Ninga akafunye. Waliwo kick eno. Okawulira. So, eno kick? Yeah, that's a kick. Nenga sinagituukako nyinza oba nina kye njagala osooka. Let's say a snare or a rim shot. Nenzija. Kati olwo banyimbira ngenda ku chorus tebannagiyimba. Olwo ne kajja. Nenzija ku kick. Nayo nenjifuna. Njagalayo ka gita nengamba ka gita kikano kenoonya. Nengamba ako nako nkafunye. Otuzimba kane netandika okufunayo omuyimbi omwomu okuva eri nefuna nyimbi ya chorus. Okimayo omukomu balemanyi bakwata microphone ne bayimira. Kati oba tufumba amaloboozi gano okima omukomu tukwata omukomu tukwata amaloboozi ga bika bingi ga ngeri nyingi okujjayo beauty y'ekintu kye batwagala. Tufuna kye tuyita abasolistinga then ne tufuna betwandiise ba backups ababackinga so tubakwata mu ngeri ya njawulo. Ebyo betukwata nga tubakwata basatu ebyo tukwata nga tukwata batano tukwata nga tukwata omu so kati olonvoisinga eri tuvuddeyo tulumba chorus kati o soprano bwe tukola choir music abamu soprano waje twanise melody voice then tufuna kye tuyita alto ne tufuna tenor yaliwa ne tufuna bass kati olwo nkute soprano wange kati neetaaga nkwateko ayimba soprano mulala ayimba soprano mulala nanyimbira alto naye aba mulala so nenzijja nentandika oba nga nkwata ku alto otandika ofuna obuwomi maloboozi
Etekako tena. Kusaba chimombe bulamwe byubiri. Hey. Wansi mu mutima gwange manya kiraba. Profess. Olondi kutena. Doza mu magezi gange choba tokola. Bulumi mu mutima gwange nabo busu. Olongenda nyongerako. Kaleserera ngolu muwabula. Oluyimba lukusu. Netaga bass ne munoonya gyali. Newoli twala byonna bewampa gwe wabimpa. Kusaba chimombe bulamwe byubiri koma. Wansi mu Mutima gwange. Sokukaze wanene wati. bulamwe byubiri koma. Wansi mu mutima gwange manya kiraba. Oluyimba lukusuuta. Doza mu magezi gange choba tokola. Bulumi mu mutima gwange nabo busuka. Menyekale nserera ngolo muwa. So olomba kutte kati kimala ne kijjula bulungi nga bwe nkyetaaga. Ne kitandika okuvuga ng'ogumba lulina mu ssimu yo. Luno lwennyini. Olwejjuze. Bwatyo. Kati wano tubadde mu meeke ya Lukusuuta. Esebo. Lukusuuta ye wamukola. Yes. Kyakutolya bbanga kyo mu masalinga byonna. Bwe mba nkola ebintu byange ntwala obudde obumala kyenyinza okugamba kyekyo. I can't tell what tukola music mixing and mastering. I can't tell nti this period of time oba this nekyemanyi kiri kimu saalulwisa nnyo obula nina time gye ntwala nga nze gye neewa like to finish oluyimba lw'omuntu nendubeerako you know kitwalamu ku time n'okuwuliriza okungi. Music yono omwagala nnyo. Mugana nze njagala music. Nina muganda wange abeerawo bayitawo Kidde Masajja Zana. Twabeeranga naye omuta Ibra. Twakula ffenna mukulu wange nga tukuba ebikebe. Omanye ebikebe Nga muzibanga drums. tukuba jazzi nga tuli bato. Kati yajja n'anzijukiza n'aŋŋamba naye ggwe ojjukiranga okuba ebikebe kati labayo. Kati obikubira wano. Kati ebikebe bibino wano. Soko tekemu engoma wano okube just ozikube nga bwe zibeera ku gundi ku stage nga bayisayisaamu awo. Good. Kakati banja kunoonyayo drum set enenkolero bulungi. Ebyo software gwabipangamu ebintu ebyo. Byo bino kati bikwatagana ne sound. Buli muntu yeekolera sound we. You can use the same plugin ng'omulala bw'agirina naye nga ogikozesa so different. Good. Kati osabe tukubemu ku bigoma. Tunoonyayo awo ku ngoma ezibaluka. Oziwulidde? Osegera. Ati awo nzigyewo nziziza wano. Osegera. Ojawulamu n'ogireka eno. Okay. Okubira kana akagundi. Kale kadyube. Wherever you go, I love. Kaiba kagenda kati banne. Bana bakuma mulembo. Bakaita remember me. Remember me. Nkakuzanyiremu. Kazanyemu. Manyi kati mwaba producer mugenda nakuwulirizaamu. Abaana bano. Kazanyire lete bano. Aine nguza atandika. Kati njagala. Aine bado kusooka za mu sound wali. Kulie. Aine ngome za atandika wano. Enda zuulire. Kasande za mic. Bajja kukuba copyright. Copyright. Kulia. Oh, wazudi kaleza. Cut for him he used a different drum set. Nenga rolling ngoma ze. Kati kubira kantu ako.
mugone. Oh, good. Toka diako ngera kakuba. Gatofayo kajja. Kasoka nimanya kimwe yali. Ojimanya otya. Kati nkwata kids zange. Kati nemufuna. Nenkanoonya. Ngena kafuna. We go. Kali aoka. Kagenda mulimbo. Bano bakubabirala. Oh my god. Kali akorigino. Bakeka. Oh my god. Oh no, Ruyimba, no, it's fine. It's fine. Nkuwulira ssebo. Kale kati awo nga tuvaawo tukoze lukusuuta. Kati waliwo mega hit. Esebo. Ngovudde ku lukusuuta waliwo empya kati. Eriko. Bagiyita kuwakanira. Project ya kuwakanira soko tuguliremu kwato. Ojizimba otya kayimba abantu batandise okukolimira mu kayimba. Bayita badde nsaba. Kuno just kusaba busabi mwa tulabe saawa zino. Abakyayina abazadde ndowooza challenge tujja tugyesonga. Munnanga baviibwa ku bazadde bwabwe mukama wuuze mirembe challenge bagyefuze. Oli ateekayo taata bye watulekera kati nze noonya newe nkolera challenge njagala ogikola naye bwe njikola taata nga waali agenda wulira atya naye ndowooza ffe kye tugenda okukola tugenda kukwata oluyimba tutwalire bazadde baffe bakyaliwo nti wulira oluyimba luno nti oluwulidde bali baliwa abagenzi naye gwe muzeeyi okyaliwo ebiri muno biwulire eddaame eryo wakola otya message eyo so kati tuli mu akuwakanira oluyimba tutandikire bwe lutandikira wali katuliremu katono tuwuliremu katono. This is how the song sounds. Katoko tukubiremu wano wetani olabaye balekere dame jikubire wano. Okay.
wala kasoka wana oh oh kati akantu ako twakubisa live guitar naye oli yayimira nane wano so gisuna aha kyendi mukuba oli yayimira ni agisuna dindi osegera engeri ataliiwo nsooka kuba kakubiraawo osegera ebintu bino birina okay awo tuli kwakuwakanira mulaba timulaba bebalekeredda kale kuba nti okay mulaba bebalekeredda Nyo baba mukwano ebasalawo baligante ebisoma mu mawulire sicho bakisakisaamu n'amanya okanoye gende wali oh my god aha tutandike wali okay ntandikirewa mulaba bebalekeredda okay babesiga nnyo baba mukwano. Now, chenyizo kola kati, so gama ndikandekayo omuyimbi omu. Lekayo omuyimbi omu. Andikayo omuyimbi omu. Eyo mwana ya leadinga mu luyimba lulwa lukusuta ya yimbi ya leadinze wano. Olwodame. Yes sir. Oyo mwana otu video tuto oyo lini bayi lini. Oyo. Okay. Mulaba bebalekeredda babesiga nnyo baba mukwano ne basalawo babicyange mubisoma mu mawulire sicho bakyusakyusaamu n'amanya n'ebimu ne batabitayo tusana bewo bagambe kumale yakutuyanya njogera n'abalina katikyo nga bukikyo kigambo oyo enambalapaawo tokimuwa ekyo nkirese kyemmanyo manyi sicho ekyama tokumye tetayagala tumaye osaba nakyo tokinyumyanga oli kinyumya tulikifuna n'ekifo wewamugambira akuwakanira muganda wo kuba akaseera oliro munyakenyere ogamba tesegeranga kati obuzibu bwaffe kuyimba tekayo wali eri akuwaka tekayo eddoboozi lya akuwakanira obuzibu bwaffe kuyimba ebyuma babibbira wali mu lubigi kati ebyange babibbira zana oli kinyumya tulikifuna n'ekifo wewamugambira akuwakanira muganda wo kuba akaseko tekeesigwa oliyo kuteka enjeru mu bwangu ogamba tasekangako mu bulamu bwe oluvanyumiza bwe bwawuka bakuba amasimu ku rediyo timwali mumanyi mulina muntu mulabe byasuza kale munda akuwakanira muganda wo kuba akaseko tekeesigwa oliyo kuteka enjeru mu bwangu ogamba tasekangako mu bulamu bwe oluvanyumiza bwe bwawuka Ajikuba radio timwali mumanyi mulina muntu mulabe byasuza kale munda kulya gwe yagamba byasuza muki munda baba gembadde nnyo ebyama ebyo bye tutalaba mu birabe kapati kyakaddako awo okay now pati eddako egamba awo tutwala ddoboozi kulimu awo ntwala limu ne tujja ku abenkwe right turururu abenkwe bazirya ne befumbya obako byoleka munda Bamuta Jacob tanga yefudde akuma bebo betubeera buyenzi agalula nokyuka namwenyi neyefuula
nakadamu kakuyingire bulungi. mwenya naye n'otakyuka ng'agaludde anti onsingo tolina akuwakanira muganda wo kuba akaseko tekeesibwa oliyo kutekenderu wangu kati ngenda nduzimba nenjijuza ebivuga byange mpola mpola oteka engoma nempa face kwetambulira kasokoddeyo naye wali welutandikira tugatemu amaloboozi welutandikira amaloboozi amalala welutandikira waawaawo nga tukyali ku gundi egyo wadde okuba nga temuli gundi ezo tuli mu oluyimba akuwakanira ojiwulire yinyigemu Okay. I can look for good. Tuli eno tulimu enyimba bwetyo bazikola bannange bwanga oli muyimbi wali eyo ng'oyagala producer Jacob Beats akolera oluyimba wali wano soko basomere enamba nga bwoyiya akantu ako enamba y'essimu enamba yaffe 0705 Airtel 0705 978142 Jidamu 0705 978142 WhatsApp WhatsApp kale nga gwoli eyo ina oluyimba lwo lukutuddemu eyo yagala dufulumya producer kati alina hit bamuyita Jacob Beats so katugere let me try this and see how it sounds ngenda kakuba ankawule mkatono so kusinzo kakuba nenkuba Yaman gwe kati tuve ku gundi eyo asuza byasuza munda tumuveko tuje ku party yawe ddakwawo good bro yaman tuli ku luyimba soko tendo tuleke amaloboozi tudde wali ku party ddakwawo let me see know what I can do is call up okay kati gwe kati buno bulogiki wabutegeera bulududu nekadamu daere
bakube Salongo Osegede kali ngamazo kayingiza eta niko nenyagala mpeka oma katya nenjiwayo kati tulipade tukakuba wano nekajja netukafumba baita solo Ojulide katabu nawe okalimu olimba lw'amaanyi singa bampa mu party yadde ne tukola remix basokola remix magezi kamaga magezi wandimpadde mu remix magezi naye kyemma kiri kimu mu video y'oluyimba olwo nno beera mulukusuuta mwazirukako magezi n'otateeka mu luyimba luno mu video eno enkolagana yange naawe ekomye leero Divosha asaba ayimbe adlibs nyimbe matisi mu video mbeeremu nga nyimba kati abamaloboozi bamanyi nti bani yaluyinda abasajja kati nange mbirire kuwakanira muganda wo tugende maaso sawa tutambula gituuze wansi gisubemu awo wansi okay Bamaloboozi g'abalenzi kasana ulyako kutraka yokka yeyo ulya akuwakanira muganda wo soko mpa abalenzi mpa amaloozi ga beesi ago abadodooma abo mpa ku balenzi abo so let me go testing 1 1 1 1 1 1 1 oh where are you guys akuwakanira muganda wo kuba akaseko tekesigwa oliyo kujja kenjeru mu bwangu ogamba tasekangako mu bulamu bwe obibanyumiza bwe mwauka bakuba masimu ku radio timwali mumanyi mulina muntu mulabe basuza kale munda akuwakanira muganda wo kuba akaseko tekesigwa oliyo kujja kenjeru mu bwangu ogamba tasekangako mu bulamu bwe obibanyumiza bwe mwauka tugenda tukagagatako bakuba masimu ku radio timwali mumanyi mulina muntu mulabe basuza kale munda timwali mumanyi mulina muntu mulabe basuza kale munda soko jeko kali akawala akaliidinga otekeko bana abawala abalala okay bana bebayita batya abo bayimba olto kati akawala soko kajjeko tutekeko bana abawala tuli bayimba batya akuwakanira muganda abalenzi bajjeyo kuba akaseko tekesigwa oliyo kujja kenjeru mu bwangu ogamba tasekangako mu bulamu bwe obibanyumiza we mwauka bakuba masimu ku radio timwali mumanyi mulina muntu mulabe basuza kale munda bazanyi waliwo lutandikira wali ku gundi okay akali akatambula ennyo okay here we go mulaba be balekere dambi babesiganyo baba bamukwano ne basalawo babichange mubisoma mu mawulire sicho ani akoze kintu
balekere dami abesiga nnyo baba mukwano mubisoma mu mawulire sikyo Katoko tukubiremu wano wetani mulabaye balekere dami jikubire wano. Okay. Wala kasoka wana. Oh. Oh! Kati akantu ako twakubisa live guitar. Naye oli yayimira nane wano so gisuna. Aha, kye ndi mukuba. Oli yayimira ni agisuna. Dindi. Osegera. Engage ataliwo nsooka kuba ko. Kakubirawo. Osegera. Ebintu bino birina. Okay. Aho tuli kwa kuwakanira mulaba beba you know timulaba balekere dami kale kuba nti okay mulaba beba balekere dami Mwanyo baba mukwano Nemasalaho baligate Nebisoma mu mawulire sikyo Bakisa munamanya Okanoye Gende wali Oh my god Aha Tutandike wali Okay ntandikire wa mulaba balekere dami Okay babesiga nnyo baba mukwano. Now, chenyizo okola kati so gamba ndikandekayo omuyimbi omu. Lekayo omuyimbi omu. Andikayo omuyimbi omu. Eyo mwana yalidinga mu bimba lulwa lukusutere yayimbi yalidinze wano. Olwodame. Yes sir. Oyo mwana otu video tuto oyo lini baye lini. Oyo. Okay. Mulaba balekere dami babesiga nnyo baba mukwano ne basalawo babicyange mubisoma mu mawulire sikyo bakyusakyusa munamanya ebimu ne batabitayo tusana bewo bagambe kumale yakutuyanya njogera n'abalina katijjo nga bukikyo kigamboyo enangalapawo tokimuwa ekyo nkirese kyemanyo malisi ekyama tokumye tetayagala tumaye osaba nakyo tokinyumyanga oli kinyumya tuli kifuna nekifo wamugambira akuwakanira muganda wo guba kaseera oliro munyakenyere omukatu ogamba tesigera ganda kati obuzibu bwaffe kuyimba tekayo wali eri akuwaka tekayo eddoboozi lya akuwakanira obuzibu bwaffe kuyimba ebyuma babibbira wali mu lubigi kati ebyange babibbira zana oli kinyumya tuli kifuna nekifo wamugambira akuwakanira muganda wo kuba kaseko tekesigwa oliyo kuteka enjeru mu bwangu ogamba tasekangako mu bulamu bwe oluvanyumiza bwe mwawuka bakuba amasimu ku rediyo timwali mumanyi mulina muntu mulabe byasuza kale munda akuwakanira muganda wo kuba kaseko tekesigwa oliyo kuteka enjeru mu bwangu ogamba tasekangako mu bulamu bwe oluvanyumiza bwe mwawuka Ajikuba radio timwali mumanyi mulina muntu mulabe byasuza kale munda kulya gwe yagamba byasuza muki munda baba gembadde nnyo ebyama ebyo bye tutalaba mu birabe kapati kyakaddako awo. Okay now part eddako egamba awo tutwala ddoboozi limu ddoboozi kulimu awo ntwala limu
ne tujja ku abenkwe, right? Turururu. Abenkwe bazirya ne befumbya obako byoleka munda Bamuita Jacob. tanga yefudde akuma bebo betubeera buyensi agalula nokyuka namwenyi neyefuula baddeko kyagamba abantu bomwenyeza abalabe okiga tobedde nabebo Abenkwe nakadamu. Nakadamu. Kakuyingire bulungi. Mwenya. Naye n'otakyuka ng'agaludde. Ate onsingo tolina. Akuwakanira muganda wo kuba akaseko tekeesigwa oliyo kutteka enjeru bwangu Kati ngenda nduzimba nenjijuza ebivuga byange mpola mpola. banyumiza bwe Oteka engoma nempa pesi kwetambulira. Kasokoddeyo. Naye wali we lutandikira. Okay. Tugatemu amaloboozi we lutandikira amaloboozi amalala. Okay. We lutandikira awo. Nga tukyali ku gundi egyo wadde okuba. Nga temuli gundi ezo. Tuli mu oluyimba akuwakanira. Jacob Beats. Ojiwulire? Okay. I can look for a good guy. Tuli eno tulimu enyimba bwetyo bazikola bannange. Bwanga oli muyimbi wali eyo ng'oyagala producer Jacob Beats akolera oluyimba. Wali wano soko basomere enamba nga bw'oyiya akantu ako. Enamba y'essimu. Enamba yaffe 0705 Airtel 0705 978142. Jidamu 0705 978142. WhatsApp WhatsApp. Kale nga gwoli eyo ino oluyimba lwo lukutuddemu eyo yagala dufulumya producer kati alina hit. Bamuyita Jacob Beats. So, let me try this and shout sound. Ngenda kakuba akawulemu katono. So kusinza kakuba nenkuba. Yaman! Ha! Gwe! Kati tuve ku gundi eyo. Asuza byasuza munda. Tumuveko tuje ku party yawe eddaku awo. Good bro. Yaman. Tuli ku luyimba bannange. Soko gendo. Tuleke amaloboozi tudde wali ku party eddaku eyo. Let me see. Know what I can do. You call a okay. Okay.
kati gwe kati buno bulogiki wabutegeera mulabe besuza kale munda bulududu ho abe kwe baziyane nekadamu dayere mulabe besuza kale munda bulududu bakube salongo abe kwe baziyane befu osegede kali ngamaze okayingiza etandika nenyagala mpulekawo makatya nenjiwayo kati olukimadde tukakuba wano nekajja netukafumba agalula nokyuka namwe neyefuna baddeko kyana nekano kali kakakoledde ojulidde katabu naawe okalimu oluyimba lw'amaanyi singa bampamu paati yadde ne tukola remix basokola remix magezi kamagamba magezi wandimpadde mu remix magezi naye kyemma kiri kimu mu vidiyo y'oluyimba olwo nino beera mulukusuuta mwazirukako magezi notateeka mu luyimba luno mu vidiyo eno enkolagana yange naawe ekomye leero divosha asaba ayimbe adlibs nyimbe matisi mu vidiyo mbeeremu nga nyimba kati abamaloboozi bamanyi nti obani yaluyimba abasajja kati nange mbirire akuwakanira muganda wo tugende maaso sawa tutambula gituuze wansi gisibemu awo wansi okay. Kasana uli yako kutraka yoka yeyo ulia akuwakanira muganda wo soko mpa abalenzi mpa amaloozi ga beesi ago abadodooma abo pa ku balenzi abo so let me go testing 1 1 1 1 1 1 1 1 oh where are you guys akuwakanira muganda wo kuba akaseko tekesigwa oliyo kujja kenjeru mu bwangu ogamba tasekangako mu bulamu bwe obibanyumiza bwe mwauka bakuba amasimu ku rediyo timwali mumanyi mulina muntu mulabe basuza kale munda akuwakanira muganda wo kuba akaseko tekesigwa oliyo kujja kenjeru mu bwangu ogamba tasekangako mu bulamu bwe obibanyumiza bwe mwauka so tugenda tukagattagatako bakuba amasimu ku rediyo timwali mumanyi mulina muntu mulabe basuza kale munda timwali mumanyi mulina muntu mulabe basuza kale munda soko jeko kali akawala akaliidinga oteekeko bano abawala abalala okay bana bebayita batya abo bayimba olto kati akawala soko kajjeko tuteekeko bano abawala tuli bayimba batya akuwakanira abalenzi bajjeeyo kuba akaseko tekesigwa oliyo kujja kenjeru mu bwangu ogamba tasekangako mu bulamu bwe obibanyumiza we mwauka bakuba amasimu ku rediyo timwali mumanyi mulina muntu
mulabe byasuza kale munda bazanyi wali welutandikira wali kugundi Okay. akali akatambula ennyo Okay. Okay, here we go. mulaba be balekere dambe babesiganyo baba ba mukwano ne basalawo babicange mubisoma mu mawulire sicyo ne batabijjayo kisana bewuwo bagambe kumale yakutuyanya njogera n'abalina katijjo nga buli kikyo kigambo kati awe bawala bali nga temuli kali akawala Oyaba Harmony. Harmony voice abagenda backinga soprano. So netumulya naye bwali. Sano mweyongeza. mulaba be balekere dame babesiganyo baba ba mukwano ne basalawo babicange mubisoma mu mawulire sicyo bakyusakyusamu n'amanya Nokudamu nenzako ne kubalenzi tubawulira. kisana bewuwo bagambe kumale yakutuyanya njogera n'abalina katijjo kati kikyo kigambo soko mpa akawala kali kokkako nga temuli kirala kintu kyonna akakawala akalidi babesiganyo baba ba mukwano ne basalawo babicange mubisoma mu mawulire sicyo bakyusakyusamu n'amanya nebimu ne batabijjayo kisana bewo bagambe kumale yakutuyanya njogera n'abalina katijjo nga buli kikyo kigamboyo enamba yabawo togimuwa ekyo nkirese kyemmanyi omanyi sicyo ekyama kyokumya kyotayagala tumanye kusaba nakyo tokinyumyanga ng'oli kinyumya tuli kifuna nekifo wa mugambira kati muteremu abalenzi bokka nga muteremu abalenzi bokka nga temuli bali abawala abalala mulaba be balekere dame babesiganyo baba ba mukwano ne basalawo babicange mubisoma mu mawulire sicyo bakyusakyusamu n'amanya nebimu ne batabijjayo kisana bewo bagambe kumale yakutuyanya njogera n'abalina katijjo nga buli kikyo kigamboyo enamba yabawo togimuwa ekyo nkirese kyemmanyi omanyi sicyo ekyama tokumye kyotayagala tumanye Eza devotion okuyimba okumanyi amazina obuzina ogamanyi. bwabwe bw'abadiventi mbumanyi Ngamba okuyimba okumanyi obuzina bw'abadiventi n'amazina ogamanyi. mbumanyi Enanga ogimanyi ogiyize kali akantu kewakubye. gidigidi kati soko gizanye bonna ng'obataddemu nga temuli katraka wansi kati kekali akali wansi akatraka Akaseya just to go. okuba Jacob okuba Bye kusinga. okuba muganda wange mu lofeeti bintu bino tubibadde kuva 2019 nga
tuyimba lukusuuta ne akuwakanira luyimba kyo lwasinga okwanguyira ng'otumya production zaazo okunyanguyira ng'olukola it was lukusuuta yakwanguyira okay ne nakuwakanira naye teyali muzibu kuba amagezi yali anyumiza naŋŋamba nti ennyimba zino zaaliwo nga lukusuuta tebamulaba nga w'amaanyi nga hiiti yaabwe gye baterese lwe luno oluyimba. Of course when I produce nakola oluyimba luno olwakuwakanira nagambirawo magezi this is the best song nga lukusuuta akyali eri nga naye waali kati ne bagamba katumale tusooke tuteruli mbwa mugamba dindako kutakuwakanira tusooke tuteruno lwaki nali ndaba amaanyi galunga mangi nga lwamaanyi nnyo kuba ngamba ng'oluyimba letusuubira nange ngemanyi hiti yange akuwakanira naye lukusuuta atuva mu ngalo kati mukama alina ebintu byakola ye nabyesigaliza nga ye mukama oluyimba olwo balurelizinga olwa lukusuuta bakakanyeko ku maanyi ga bwereere bwereere omulinamu awo sooka omupuleyingemuko katono tulinamu bwereere awo jaga amaaso kanuyira bwereere kuba yali apickinze up on social media and everywhere bagakane tuzikoze tutya bwereere kati yali atambula tambula ali ku bwereere kulira baja bwereere Apa saja. Lihat. Lihat. Togapite yao. Kati olwo lwe lwaliwo ne mugamba tukoze tutya tuzzaako ani ate nga tukyalina hiti yaffe gye tulina mu kabada mukava ne mugamba tuteekeko lukusuuta bateekeko lukusuuta wawulira otya nga oluyimba lutambudde lukusuuta. Oh my god we nali nkola oluyimba olwo olwa lukusuuta ntero kigambako baganda bange oyo Aroni n'abalala tobamanyaawo neŋŋamba nali muno mu studio nzekka nga mixing oluyimba olwo so I had to cry amaziga agampitamu ng'okola oluyimba olwo. Yes nga ndumaze nali ndumaze nga just nduwuliriza oluyimba lwa kwebaza amakubo gogadde that one neŋŋamba n'ekirungi mbadde nzekka nga tewali andaba nakaaba lwaki nakaaba oyinza okugamba naye musajja gwe kayali okaaba nga kyekikaabya mutiitiizi bw'otyo yemba just najjukira maama wange anzaala maama yafa nga ndi muto okitegeera so obwongo bwa nga maze olimba nga nduwuliriza nempulira how ngomaze oduproducinga nga nduwuliriza engeri gye lukwata ku mutima gye lukwata everything mu kuyimba mu production and everything nenzijukira maama nenka amaziga ne gampitamu nefuna akatambaala nesangula amaziga naye lwaki kyajja muli mutima neŋŋamba maama senga abaddewo nalaba engeri gye ndi mu kugasa abantu mu ggwanga okitegeera nga kyo kyokka kye ngaliikaye maama senga abaddewo n'awulira ku luyimba lukusuuta neŋŋamba maama senga abaddewo n'awulira ku akuwakanira nalaba omwana we gwe yayonsa ku bbeere lye bintu byakoze so nekikomaawo lwakwatako jjo kati mukama taliyimba laba ate ne lukwatayo efuuka hiti
Wasooka kukaabya gwe mwennyini ali wano. Ali mu studio gye luli. Nenga oh my god. Of course naga mukama kwebaza. Kwebaza ngaida we lwogera. Kwebaza olwakino. Ate era ne mwebaza kuba bingi byakyatuwa. Okay. So wow. So bana abatulaba banji olimba lwabakwatako nnyo lubakutte ku myoyo muluweereza bakadde bamwe muweereza bantu bamwe ab'eŋŋanda nina surprise mbadde nkola nga ngenda n'abaana abo ne bayimbira abantu bayithawe mbadde ngambira bawebale papa kati tupushinze kutulabika nti naye omuntu ali eyo kyemmanyi message abaana bagiyimbye ng'ogyeko nti gospel kati oluyimba akuwakanira lukwata ku buli omu wonna kitegedde nti lugatta either gw'obadde toli mukkiriza oba oli mukkiriza fena lutugatta nti atali mukkiriza n'omukkiriza akuwakanira gyali so kati twegamba ensonga bwezito bwe ziri banaffe abakenedde ss twebaza olwokuba nti ekintu mukitaddewo ate muzimbi omukulu amagezi yange balina concert mu November awo egenda beera ku Serena awo naye ebisinga byonna tujja kuba tubifuna mu maaso awo Jacob nga tumaliriza abantu balekera bugambo ki kuba kati tukoze ebintu bingi tukoze bingi nnyo kati obugambo ndivyo somalayo bigambo omukulu ono gwe mulaba muganda wange nnyo divoshi alani kuruzi abalani aliwakati wadda ali mu kwenjeera yadda mu kutambuza binyeebwa alani njagayo ebinyeebwa bino eby'ebitaano abaami bano bambeereddewo nnyo banjagala ye musajja waffe aliwo oli Chris gyali Chris gyali eyo bagambye yaguza hybrid neŋŋamba kati akyakolera wano takyakolera wano ajja netukuba omuziki yaguza hybrid Chris eyo maama neŋŋamba bannaye ansonyiwa okukola olugambo naye alimba nnyo yandibadde ampa kusimanyi yakuba asi yakuba so kakati obugambo bwendekera abatuuliriza n'abatulaba nti bambi mwebale nnyo nnyo mwemwe abatuzaamu amaanyi mwemwe abaleese divorce wano era mwemwe abandeetedde okuba ennyimba zino buli we tukuba ennyimba mutuwa like muzinyumirwa mutuwongerayo mutupushinga wala so guys we thank you a lot tubabaza nnyo temujjango okwo okay temujjango okwo naffe tubasuubiza kimu nti like tugenda kwongera okola creation ez'enjawulo tugenda kwongera okuba abayiiya kuba bino ebintu byaffe byakuyiiya tubayiize music omulungi tumubatuuseeko tweyongera otambula weewaawo ensonga muzudde bulungi Jacob enamba y'essimu eri kimpozi my number is 0705 97 8142 okay 0705 97 8142 eri WhatsApp yeah so much ensonga muzulidde bulungi bannange buli munampa ne mutangira wansi mugamba tunoonyeze ku yakola oluyimba luno yalukola atya mu studio njagenda mu studio ne ba producers ab'enjawulo temuntya yadde okwantu no mukwano gwange naye abalala temuntya musobola kumpita nga nze jankola we nakola meke oluyimba luno wala ennyimba zendabeyo nga ngamba oba producer atula atya n'akola kana akantu osobola okunoonyaako ne tukwataganya mu mbeera yeeyo ku kamera tambudde ne Jacob naye anti ali ku kamera ye Jacob tata Jacob tusangayire okubona obera gwe Jacob era ino kutwalako ndowooza ku biiki tayinaamu ku ssente olabera oba omuyambye nakati olunaku yeekuba enjawulo oyo okweryako emitwalo egi afazaali bamutayirira mbeere bulungi mweraba